Bw'olaba Lulendo ayambalidde ng'ojjukira Nnalubabwe omanyi ekijjukiza amaliiri lubeera lwogero. Kakati ettuntu lyo ne likyamula ebisinga obungi kubanga munnange n'ekkankada liswira. Nze Munnabusiro, Munnabusiro ow'ensonalulimi ey'Ekinini eri era omusomesa atalembewazibwa. Muwandiisi w'ekitabo Olulasangeye. Kyo nno nkukubiriza okifune, ekitabo kya mitwalo 10 n'effumbekero ly'ebisoko weekiri kya mitwalo 3, Bassekabaka b'ensi muwawa weekiri kya mitwalo 3, olulimi Oluganda n'ebigunjiddwa ku mulembe Omutebi. Funa ebyo ate bikuyambeko naawe okukenkuka mu lulimi lwo oba okubangulwa mu ddwo nga bw'ogoberera eby'ensonga. Eyakatuuka ku mukutu guno sooka osubscribinge Olulasangeye 2, olikinge, okomentinge era osharinge obubaka buno obw'ensonga ng'era bwe tutambuza mu museeseetuko guno ogwa tekinologiya. Leero tugenda kwekkaanya enjawulo wakati w'abaddu n'abagalagala. Enjawulo wakati w'abagalagala n'abaddu. Katutandike n'ekigambo abaddu. Abaddu beebo abaanyagibwanga mu lutabaalo oba abaagulibwanga okuva mu mawanga ageetoolodde Buganda ne bajja mu Buganda era ne batandika n'okuweereza mu Buganda oba okukola ku lwa Kabaka. Bano nno baabaleeteranga mu mwandu oba omunyago ogwavanga mu lutabaalo. Mu Luzungu baguyita war booty. Kakati abo be bayitibwa abaddu. Naye ekigambo abagalagala kitegeeza abalenzi bonna abaasiigibwanga mu lubiri ewa Kabaka nga abaami be n'abakungu be be baba bamusiigira. Abataka nabo baasiiganga abo be baweerezanga Kabaka nga bavudde mu bataka abakulu ab'obusolya ab'ebika eby'enjawulo. Abakungu ba Kabaka n'abaami be abo nno be bayitibwa abagalagala. Abalenzi bokka baweereza. Kakati lwakuba nti olumu ye Kabaka yayinzanga abaami be n'abagalagala okubayita abaddu be ng'akikozesa ng'abagatta wamu n'agamba bano baddu bange, abaddu ba Ssaabasajja. Awo nno ekikakasa ekyo lwe lugero olugamba nti omuddu awulira y'atabaaza engule ya mukama we. Kubanga ne bwe yabanga mwami Kabaka gw'alonze okukulembera olutabaalo, oyo nno gwe tuyita omugabe w'olutabaalo, yasookanga kumutikkira ngule ye era omwami oyo yagendanga naye mu lutabaalo ng'agenda okutabaala. Kale bwe yabeeranga eyo olw'okuba yabanga ayambadde engule ya Kabaka ng'akiikiridde Kabaka nga omugabe w'olutabaalo, era naye baamuyitanga Kabaka w'olutabaalo olwo. Lwe lugero olwo. Eyo y'enjawulo wakati w'omugalagala n'omuddu. Kansubire nti olwaleero mubiyize era mubitegedde. Kankomeko wano. Mweraba.